Ochalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza ne Hillwater Purity Nothing Less. Aibene Mwanza da agent wo akurukutira kuti bamamba ono ye bamamba obutanda ye bamamba asosola mawanga wati nange bamamba kabaka wange bamamba kabaka wange bamamba obutanda ye bamamba asosola mawanga wati nange bamamba mazimani yali amanyina nge yenyako mu lubiriro baffe nenyimba nga bwembibya ng'abantu eno bwe basakanya mukyala mudamba nemanyi mu maaso ga kabaka mba muganda yennyini ate ayaniriza balikwera mu nkulaba Delta TV tukole tukwagala nnyo ndina omugolo omwami wa luzungu so mugenda tusonyiwa tugenda kozesako ku luzungu. Hello Sebu. Hello. How are you, sir? I'm fine. How are you? Kope. Mabe. How are you today, sir? I'm okay. Yes. Your queen. Yeah. How is she? She's okay. She's a beautiful lady. I love her so much. That's why I decided to come and have this function done. And I think in the next 1-2 weeks, we are also going to have a wedding. Yes. What has made you decide to go with her? She's a lovely lady. She's kind. She has a human heart. Yeah, that's why I decided to marry her. How long have you people been together? We have been together for long. We have been together for 5 years. Yes. Even have kids? Yeah, we have 3 children. 3 beautiful children. So good. Yes. What song do you want to send her today? I want to send her our local song called Yoleng. Who sang it? It was sung by some guy called Okelo. Can you sample us just one line and then after you tell us what it means? Yoleng. It means everything is fine. Things will move on well without any obstacle. Yes. As long as you pray, there's no problem. Everything will move on well. Yes. Seyo mazuru hapo kakasha kuona mwenezi kurishi ulize kumenya kinachimu sebirabyo ewe ni wakawo kale kola bo yese banga owange mbulabye neza bakirize amba okolina nko watali. I also like to thank my idols for bringing up thank you very much. I thank all my friends, relatives who have come to escort me here. I'm very happy. May God bless you. Kale nyabo. Amanya nze Dambapo. Omwami mumanyidde okumala ebbanga kubanga twakava ku university era twayinga tutandika obulamu twabutandikira wamu nga twakava kampasi mu kifo kyekimu nga naye akafuluma nga nange nakafuluma Makerere. Oyagala bagamba ki ekinabakumira amaka gaabwe? Kyengenda okubagamba ngenda bagamba nti mu byonna beekwase Katonda kubanga entandikwa ya buli kimu ate era y'enkomerero ya buli kimu. Obufumbo bonna obufuula kyoyagala. Bw'oyagala bubeere buzibu buba buzibu, bw'oyagala bubeere bwangu bubeera bwangu. Baku Delta TV tuline banafa ba Hillwater Sharita's Bridal World ye yankozeko enviiri ne makeup lukira bridal supermarket ng'amanyambaza ne gomesi nga tunazijje wakato tukwagala nnyo katongera okunyumirwa omukolo nga bwe twogera affirmatic.
Asaba ne bannyabo eyagamba nsala siwamukisa kasubali kyekyo engalo zamanyi n'enduulu. Accept this simple gift from the bottom of my heart. From the bottom of my heart. To show how I'm happy with you. So accept this small pie. Go and write it. Whenever you type and write, the beautiful. Omwami amwagalira ddala bw'atyo yamuwadde n'emmotoka empya tukuka pyata. Oh my God. I don't know how I really express my happiness, but thank you so much. Thank you so much, my dear husband. Apoyo mate. Kale, mukadde kano ntambuze. Accept this cup. For it to say such a sound, accept to remember that Sarah, from today, has been given out to Dr. Chris. Mugole yakyusiza omulundi ogwokusatu ayambala omushanana nga guli mu kkala okusobola okusala keeki nga mukakkamu bulungi nasobola okusala keeki. And voltage music. Alright then. Redneck production. You're smiling. Umutima negu freezing. Njagala mbele yanga nkumisinga. Ne wangu wadandi kusaidi yo. Leka nkuwe umutima. Ebyoti ya yabyo byangana. Leka nkuwe umutima. Hakuka squeeze. Hewa mpaluli. Nzempa kuka squeeze. Hewa mpaluli. Baby ziniram. Karya kayumba ziniram. Oh baby ziniram. Karya kayumba ziniram. Baby I go fight for your matter. Kill a person if it comes to murder. And I go sing for your case. Baby girl, I will run the race. Kundi okusembayo yayambadde gomesi ya gold n'aleetera mu kabo kamwala era we bamuweeredde n'empeta. Accept this simple gift from the bottom of my heart. Whereas I'm going to be away from home, please pick the fruits from here and the drinks from there. As you take them, as I also plan to come and I meet you. And also, plan and keep yourself for me till 21st December.
when we shall tie the knots. I have given you all this in God's name. Amen. For you, now and forever. And for now. Congratulations Sarah Nantabo n'omwami wo Ojok Christopher mwe bali kuleta mukolo ku Delta TV tubagaliza birungi byerere. Another sign of my commitment to you. Please accept it. They are asking one another, now which one should I put? Just put. DJ, you know? Yes, Sarah. I promise to love you now and forever. And I will never let you down. In God's name. How far matter? Kaseera kano mukwano tugenda mukyasinze otusanyusa emikolo gibeera mirungi naye wabeerawo ekitusigala ku bwongo kyekyo kyekikutuusaako nekikusesa kirabe. Mukano programu ya Feweje kwe bali kuberanga ojirindirira n'ogamba nti zebra Sunday sawa 11 mbeera ku Delta TV tukole nedaba program eyo kwanjula n'embaga nga bulijjo nkolera wanene ku Malakai Ecology kifo kirungi nnyo tuli wanene kitende kiri kitende sokolera wedding reception birthday party dinner party byonna osobola bikolera wano n'okujja n'olyako ku kyennyanja negamba nti enviri ne makeup nkolebwako Sharita's Bridal World tutegeka omukolo mu lunaku lumu. It's a bridal supermarket. Ekigambo supermarket kitegeeza buli kyabagole bwekiri. Tulina video n'ebifaananyi, cake decoration, mamotoka, engoye, gomesi, mishanana, saloon, massage room, school of beauty. Ate nga ku school of beauty tusomesa abaana kati abali mu holiday. Omwana wo tomukiriza kutayayiza waka mulete ku Sharita's Bridal World agirenga ayiga enviiri abaana babeyuka. Abaana bakola ebintu ebitasaana mu holiday mwejeeko omutuwe asome ebyenviiri agenda okuddamu okusoma ng'era alina kyayize. Ate era negamba nti amazzi beera ng'onywa gano aga Hill Water mazzi malungi ddala ogeetaaga weetaaga amazzi mulamu obwo ate weetaaga amazzi agali pure era nga amazzi agali pure ogasanga mu Hill Water. Negamba nti City Bridals mulungi nnyo yalese gawuni yalese change dresses, maize dresses byonna birungi ali wali eri Kamukamu Plaza Quinty Road eduka namba GF 34. City Bridals webale kwambaza abagole bulungi tukwagala nnyo nnyabo. Maliriza show obeera nga watusubiddwa enkyo Monday sawa 4 paka 6 tubeera ni repeat ate obeera nga tusubiddwa n'okutusubwa nga watusubiddwa n'esselusubwa yenna ogenda bugenzi ku computer yo kuba ku simu yo nowandika wali YouTube nowandika mu erinnya Sharita's Show nolaba buli mukolo n'oguddingana tetufaayo oba oli luddawa internet kasteba nga weeri Sharita's Show ebikolo byonna obeera ogiraba. Tukwagala nnyo tugoberere ku Facebook Sharita Mazimanvu ne Sharita's Bridal World. Atakumira mpeera ku nkumire. Bye bye. Obadde olaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza ne Hill Water Purity Nothing Less. Omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli serious nnyo